Red Zone TV kwoli bwe bali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira tukyagenda mu maaso n'okubanga ate tukusakira ate era tukuweereze mu ngeri yonna esoboka mu kutu gwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeere nga ate tomisinga nsonga yonna obeere ng'omu ku abo abasooka okumanya singa tuba tutaddeyo ensonga yonna mu mawulire genkuleetedde essaawa eno ennyini gwa mpuliriza ku mukutu guno ogwa Red Zone TV njagala kubanga nkutegeeza nti wetwogerera ababaka ba parliament batandise okubanga balabibwako nga balinnya bubbaasi obwa parliament nga buno bubatwala mu mambuka g'eggwanga erya Uganda, Northern Uganda, nga bagenda kutuula mu kibuga Gulu era nga bagenda kutuula mu kibayita Kaunda Grounds nga ye venue egenda okubanga ate etandikirwamu kye bayita National Regional Parliamentary Sitting. Enteekateeka eno nga yakulemberwamu Nalongo Anita Amongo akubiriza parliament y'eggwanga erya Uganda. Jjukira banna nkyukakyuka naddala b'ekibiina ekya National Unity Platform nga bakulemberwamu leader of opposition, the vibrant leader of opposition amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi Basekezi. Ono yakulemberamu ab'oludda oluvuganya. Jjukira leader of opposition era n'ategeeza tetugenda kwetaba mu kikolwa kyakwonoona ssente y'omunsolo era tetugenda kugenda mu regional sittings zammwe. Tewali nsonga etutwala Ggulu kutuula kuteeseza eyo, tewali nsonga ekutwala Masaka kutuula kuteeseza eyo nga tusobola n'obbiteeseza wano. Kati njagala okutegeeza nti ababaka ba parliament abatayagala kumanya bo bagamba ba ssente zigenda zigende. Njagala okutegeeza balabiddwako. Ngenda kukuleetera bagenda kutandikira ku ki? Ngenda kukuleetera bagenda kutandikira wa? Sooka okkirire wansi awo wali ekigambo subscribe kikwateko bw'oba tonaba kubanga osubscribinga oleme kubanga ate omisinga ensonga yonna. Gendera otuwa ekigalo kubanga gy'okoma okulikinga information gy'ekoma okubanga etambula nzije mbeere nga ndukuwa kugambye ababaka balabiddwako nina programu wano nga bw'egenda okutambula. Njagala ngikuyitirize mu dakiika si nnyingi nnyo tubeere nga ate tweyongerayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, Red Zone TV kwoli bwe bali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo nkugambye mu kibuga ekya Gulu parliament gyegenda okusookera okubanga etuuza mu kye bayita regional sittings. Omukyala akubiriza parliament amanyiddwa nga Nalongo Anita Amongo ne deputy we amanyiddwa nga Thomas Tayebwa bwe baakulembera enteekateeka eno ey'okulaba nti bannayuganda ssente zaabwe mugenda ne muzisaasaanyaako mugende mutuule mu Northern Uganda nga bwe nakugamba bagenda kutuula mu kibuga ekya Ggulu, mu Eastern Uganda bagenda kutuula Mbale, mu Western Uganda bagenda kutuula Embalala, mu Central Uganda bagenda kutuula e Masaka ng'olwo nno bateesezaako mu bitundu byammwe. Leader of opposition ekintu kyeyawakanya era tagenda kwetaba mu ntuula zino wabula waliwo amawulire genjagala okubanga nkuwa gwampuliriza wakati ng'ababaka balabiddwako olwaleero bagenda kubanga ate batandise okusimbula era nkakasa wenkoledde eggulire lino bangi babadde bali mu kkubo bagenda. Ekifo kye bagenda okutuulako ekyalondeddwa bakiyita Kaunda Grounds, kiri mu kibuga eky'Eggulu era nga kiriraanye Ggulu main market era nga waliwo amawulire agafuluma nga galaga abamu ku bammemba mu kibiina kya NUP abasangibwa mu kibuga eky'Eggulu batandise okuba nga bayoolebwa mbu bandiba nga balina enteekateeka ey'okugezaako okwagala okutaataaganya enteekateeka za parliament. Jjukira Bannayuganda bangi baavaayo abagamba nti tugenda kwekuŋŋaanya tubeere nga tujja march to parliament tugikole engeri gye muzze mu bitundu byaffe. Twagala kati naffe tubalumbe awo wennyini we muzze okubeera nga muteeseza we tugenda okubalumba tubawe ensonga zaffe. Tubadde tetwagala mujje eno wabula bye twagala mukoleko bintu birala nnyo. Kakati bano bo batandise okuba nga basiibula. Wabula omukulu amanyiddwa nga Dokita Abedi Bwanika ate naye akawaŋŋamudde asabye akubiriza parliament
tya Madam Speaker engeri Joel Ssenyonyi n'aboludde oluvuganya abalala gye baategeezeza nti munnange bo tebagenda kujja kwetaba mu ntuula zino. Abedi Bwanika yasabye Speaker amukkirize afuuke leader of opposition era amuwandiikidde ebbaluwa olunaku olwaleero ng'amutegeeza nti nze njagala mbeere nti mu ntuula zino ze tugendamu nze mba nfuuka leader of opposition. Anti munnange Joel Ssenyonyi yategeezezza titagenda kutuula mu ntuula zino. Abedi Bwanika n'ategeeza nti ye asaba abeere leader of opposition mu regional sittings zino. Pugulamu eno egenda kutambula etya gwe munnange ampuliriza ku mukoto gwa Red Zone TV nga bwe nkugambye bagenda kutuula mu kifo kye bayita Kawunda grounds mu kibuga eky'eggulu. Kakati njagala kubanga nkuyitiratiramu ku pulogulaamu yaabwe nga bwegenda okubanga etambula. Olunaku olwaleero zirina ku mwezi 26 era nga kigambibwa nti nga 26 luno olwaleero ababaka abasinga obungi ennaku 2 26 na 27 departure of members of parliament and staff from Kampala bagenda kubanga basimbula ababaka abasinga obungi nga 26 na 27 olwaleero olw'Emmande n'olw'enkya olwokubiri lwe babadde balina okubanga basimbula. Kitegeeza abawoola babalabiseeko waliwo abalala bangi bakyasimbula n'enkya zinaku 2. Then nga 26 paka 31 August medical camp at Pace Primary School era mu kibuga eky'eggulu tibagenda kukola kye bayita medical camp. Abamaze okutuukayo bakampinge beyiseeyisemu okubanga babakebera ng'era omanya ebintu ebifaananawo ebityo kye bagenda okubanga basookerako nga batuuse mu kibuga eky'eggulu. Mukutu gwa Red Zone TV njagala tugende mpola mpola byonna mbikuyitiremu obeere ng'obitegeera. Nnaalongo Anita Amongo enteekateeka ze nga bwe zigenda okubanga zitambula. Ennaku z'omwezi nga 27 lunaku olw'enkya wulira activities ezigenda okubeerayo. Right Honorable Speaker visits Omoro, the resting place of the late Right Honorable Jacob Oulanyah. Nti Anita Amongo lunaku olw'enkya officially agenda kukyalako ku malaalo we baawummuza omugenzi Jacob Oulanyah. Jjukira gwe yasikira eyali akubiriza parliament ene ye 11 oluvannyuma lw'okufa ono n'akwata entebe. Kati olunaku olw'enkya nga 27 nga bamaze okutuuka mu kibuga ggulu kyagenda ekimu ku byagenda okusookerako kugenda kubaako okukyalira amalaalo oba ekijja ekya Jacob Oulanyah. Official opening of the medical camp by the Speaker agenda kubanga ggulawo medical camp olunaku olw'enkya kubanga wenkugambye olunaku olwaleero n'olw'enkya z'ennaku 2 ze bagenda okubanga batambuliramu nga basimbula okuva e Kampala okugenda mu kitundu eky'eggulu. Kati olunaku olw'enkya lwe bagenda okuggulawo medical camp ku masomero gano wammanga Peace Primary School n'eggulu Prisons P7 Primary Schools. Activity yokusatu wagenda kubaayo tree planting led by Speaker Anita Amongo and Deputy Speaker. Nti bano bagenda kuba basimba emiti mu kibuga ggulu era nga bakulembeddwamu Anita Amongo Nnaalongo ne Thomas Taiwa deputy we. Ensonga ey'okuna gye bagenda okutandikirako bagenda ku laying of foundation stone by the Right Honorable Speaker at Kawunda grounds. Waliwo enkugambye bagenda osisinkana we bayita Kawunda grounds tibagenda kuba basimbawo. Ojjukira ekyo kisaawe bagenda kizimba kikati mu kaweefube oyo bagenda kusimbawo emiti bagenda kubaako ekizimbe kye bazimba mu kutandika ekizimbe. Ojjukira babaawo kye bayita foundation ground bagenda kusimba ejjinja kaŋŋambe mu bufunze. Meeting Gulu Boda Riders Association nti abavuzi ba boda mu kibuga ekyaggulu bagenda kusisinkana abakubiriza parliament. Olowooza aba boda ki abo? Meeting market women groups nti bagenda kusisinkana abakyala bakola mu butale mu kibuga ekyeggulu. Olowooza abakyala ki abo? Ngenda kusomesa 28 parliament bagenda okusooka okutuula. Ngenda kusomesa 29 parliament eddemu etuule era muzimu ku nsonga ze bagenda okubanga bakolako kwe kwadressinga omukulu General Yoweri Kaguta Museveni ajja kwogerako eri parliament nga 29 ogw'omunaana kitegeeza kwe kosenkya w'enkya. Then Polo nga 29 ulira no bafunemu kye bayita official dinner balyemu ekyeggulo ng'ababaka. Olowooza bagenda kulya ssente mmeka era bagenda kulya biki bino? Joel Ssenyonyi bye yagambye nti nze sijja bibeeramu n'ababaka b'enkulembera. Jjukira bategeeza nti buli lutuula bagenda spendinga 5 billion Ugandan shillings obuwumbi 5 obwa siringi eza Uganda zigenda kuba zispendingibwa buli luutu. Kati luno lw'eggulu ezo zaamaze dda okuba nga zispendingibwa kuba ebisinga obungi byakoleddwa
ezo bilioni 5 zibirenga ziggwera eyo. Then ngena kuzomwezi 3 mwezi gwa 8 2024 bajja kuddamu batule plenary sitting parliament ejja kuddamu etule bakubaganye ebirozo ku nsonga endala nga 31 ogw'omunaana departure of members of parliament from Gulu wanono sente yamwe wa musolere begenda tikati olwalero mbakulaze basimbudde bagenze mu kibuga ekya Gulu. Kati ngena kuzomwezi 31 bajja kuba basimbula ate nga boolekera ekibuga Kampala okuva mu kibuga ekya Gulu ngolo biwedde. Ngena kuzomwezi ejja kuba 31 then nga lumu banono babaka be bajja okusooka okuvaayo nga 31 kati nga lumu departure of staff from Gulu kati ba staff omuli bakiraaka aba parliament n'abantu abalala abakola mu parliament be bajja osembayo bo bajja kuvaayo nga lumu kati naawo ate boolekere district endala nayo babere nga bagenda kutuulayo nga bokitegedde naye nga bwe nkugambye kimu ku kikoze amawulire ye mukulu amanyiddwa nga Abedi Bwanika okuwandiikira speaker nga amutegeeza nti anze wamma bano basenyonye engeri gye batazze ze njagala mbeere nze leader of opposition ejjukira Abedi Bwanika ono y'omu yawandiikirako secretary general w'ekibiina kya NUP ti engeri gye mugobyezaake njagala ekifo ekyo mukimpe mbeere commissioner ne batakimuwa. Kakati olwaleero awandiikidde Anita Amongo amutegeeza njagala kubeera leader of opposition Joel Ssenyonyi waatali newankubadde sinze deputy we. Resident TV koli bali kubanga okyagoberera kira nsawula bekigambo subscribe kikwateko tubeere nga tuwuliziganya ate mu updates ezigenda okubanga ziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.